ekibiina eky'emyaka 6 kyogaana okucelebratinga kyogaana okujaguza kikulaze nti buli region kinayo ekitebe ekitapangisibwa ekitebe ekiyimiridde ekyetengeredde ku ttaka lya ebimu bayipangisa bayinza bayipangisa naye kugambye byetulabako headquarters ezaabo bwabwe buli region NUP eze neeraga bannayuganda nti at any age no matter who you are kisoboka osobola okubeera omukulembeze n'okulembera wano ekikiira abantu bo achievement egikoze it is worth celebrating. One, President 7 yafiddwa munakibiina ki badde bazze kumusiibula. Ekyokubiri nga balina okumanyiriza mu ayiraka ya parliament Jose Nyonyi ali ku lubulu olwo olufuga mu parliament. Singa mwangambi yamuwadde haga yabwaniriza n'amukwata ngo namuwa haga kyadde kisusse ku ye. Singa yamulabye n'amufukamirira nage fande kisusse ku Jose Senyonyi kyalina okukola. Muyamukubye obwama era namutoko n'amitamusetabusi babanywe kachayi. Batulage video nga mukuba akama kuba kama manyikano. Batulage video nga mukuba. Omubulamu alina ennaku ez'ekijjukizo. Kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala bano nno tebakoma okwo aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole kampuni oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jasco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya ekiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. Ebisingawo bakubire ku simu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwaliko Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange. Okay, tukwaneza gwe mulabi w'emikutu gyaffe gino Ebro Media wamu ne Focus TV temujjanga okwo ffe baani channel zonna eziri e Uganda muzerekeza ne mugamba ebigera mu ggwanga nga bijja ku channel zaffe mwebalire ddala bannaffe obutavanga okwo watulabira ku TV ku simu ku computer ku tabu wonna yonna wotulabira webale nnyo webalire ddala naye tukomyeyo tubambageko tugendeko mu nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga naye nga tesinda zigendamu nakusaba professor omukugu asooka bambulizeko banyonje mbanjulize ensonga zirwena okwogerako olwaleero. Okay, gwe wena tulaba ku mukutu gwaffe guno gwa Ebro Media mu ne Focus TV okola kyamaanyi nnyo okubeera nga tulaba tukwebaza nti gwe otufuula kino kye tuli ali mu Uganda, East Africa mu ne diaspora nga wakkiriza okuba nga olaba gino emikutu okola kyamaanyi ate bakusubscribinga please nkusaba subscribinga kuba n'okikola kituzaamu amaanyi ate era nkoowola bannaffe benna abatugoberera bannaye twetaagayo ku kasente akaddala ak'okubalangira emirimu tetukuba luseke nti mutwe buwi aleeta omulimu gwo tukuba abantu mu maaso bagumanyi so otufunemu nga naffe tukufunamu batutambula mu maaso otherwise nze ade Wilberforce Yanja leero tuzze tutulemuko mpandowooza yange ku ebintu ndaba ate era njivunaanyizibwa 100%. Olwaleero NUP ejaguza emyaka 7 gyemaze mu nsiike z'ebyobufuzi kyetaagisa oba tekyetaagisa Joro Senyonyi byasinganye President Museveni bemuzalidde akati abaga ebyo n'ebisinga ku kaawo bituwena okukwalabaganya ku nsonga z'ennaku olwaleero bageza okulaba show ennungi. Okay, bonna nga we batulaba ali mu Uganda, East Africa ne diaspora nga betugambye byetuwandowooza zaffe butereevu ate era naawe osobola okuba neyiye yawukana naffe naye tukugamba nti genda mu comment section oteekemu gwe kikyolowooza. Nyumirwa nnyo by the way omuntu agenda naawe eyiye n'atalumba muntu oba ndowooza ya muntu oba naawandowooza yiye nga ye omuntu. Oyogeddeko ekyo ekintu ky'emyaka 6 ndowoozaamu nga bwe tuzaala omwana naweza omwaka gumu n'ogucelebratinga era sirina kyonna kyennenya ekibiina kyonna okuweza oba kutuuka ku mileage ey'emyaka egyo n'obaako kyecelebratinga. Lwaki NUP celebratinga? NUP esobola okucelebratinga olw'ensonga nti waliwo bannaffe bakoze ebibiina ne bigaana. Ekyokubiri ate nga b'amaanyi yes ne bitaweza myaka egisobamu 2-3. Ekyokubiri tulinayo bannaffe
abayina ebbanga bamayire empanvu ennyo mu byobufuzi naye nga waliwo obutonotono lupu bwetuuseeko bwetannafuna kati obutonotono buno bwe ngenda okumenya nze bwe ndowooza nti buyinza okubeera nga maybe bugugumudde bannannyini Nuupu oba ku kitebe ne bagamba excuse me leka tucelebratinge tujaguze emyaka gye tutuuseeko ekisookera ddala ng'agoberera ebyobufuzi ekibiina ekiri mu bukulembeze kirina emyaka 4 plus nga waliwo ne gye tutabala egy'omunsiko biki negye batukalakatamukawo ne batagibala egyo ekibiina eky'emyaka 6 kyogaana okucelebratinga kyogaana okujaguza kikulaze nti buli region kirinayo ekitebe ekitapangisibwa ekitebe ekiyimiridde ekyetengeredde ku ttaka lya ebimu bayipangisa bayinza babipangisa naye kugambye byetulabako headquarters ezaabwe bwabwe buli region region ntwaliddemu district ezibazibwa mu region eyo tuyinza okudda ku level ya district ne bu sub county levels n'ogamba tebapangisa it is okay naye nkugambye mu region ettaano ezikola Uganda bayinamu ekitebe ebitebe byetongodde ekimaze emyaka 4 mbulirayo ekitebe kyakyo e Kampala Kyaddondo kitebe nti nga bw'ogamba kavule for Nuupu njagala ekitebe oŋŋambe NRM oba FDC balina ekitebe bwe bati wano NRM ene Kyaddondo nga waayo FDC ene najja Nankumbi PFF kati awo ojja kubula tugende ekiri mu buyinza e Kampala balina wa Kyaddondo tugenze mu Busoga manche e Kampala kyokka ekya myaka meka myaka 4 mu myaka 4 osobodde kuŋŋambayo kimu kitutali sure oba kiddala maka gaabwe situjja nonooza bingi omuntu atuuse ku achievement akulaga gy'alaga ekinalaga nti omukazi gw'owasizza agenda kuzimba y'omukazi okujja okukyalira najja n'essowaani gye yataasangawo oluli waka y'omukazi okumulekera ssente z'okugula chipusi n'afumba y'omukazi okujja ng'ebirowoozo byakuzimbamu bya mwaka 2-3 mu maaso ekisobola okulaga omuwagizi ow'ekibiina kya Nuupu nti ddala wendi watuufu kwe kubeera ng'otadde amakanda mu kitundu kyaffe ekisobola otulaga nti ekibiina kyo kiyinza kituyita mu buyisi kwe kubeera ng'emyaka gye kitufugidde 60 emmeka tekirinaawo ssuubi lye kitulaga erisukka leero so okujaguza kwa myaka 6 kibagwanidde ndogedde ku bitebe ekimu ku birala ekiraga nti ddala ekintu ekirina future oba ekintu ky'ogoberera kirina gye kikutwala politically Nuupu weekulagira future wa wano erina abakulembeze abaayo beetonze the youngest age abavubuka bato mu myaka sirigamba nti nno FDC terinayo muntu muto gwe yaleerese siri mugamba NRM terinayo naye ngamba on average ntegeeza obungiko oba ku nnamba ennenemuko Nuupu ezze neeraga bannayuganda nti at any age no matter who you are kisoboka osobola okubeera omukulembeze n'okulembera wano ekikiira abantu bo achievement egikoze it is worth of celebrating temaja na kigendererwa kusula bakulembeze bafe abalimu omuzinzi kakati mu bbanga ly'emyaka 6 Nuupu ng'ecelebrating emyaka 6 mubaddemu propaganda okugamba nti Nuupu yajja okusula abakulembeze abagundiivu okubakasuka mu kasero esobola okubeera mu byobufuzi tusobola okugamba nti no it's very unfortunate nti omuntu agamba nti Nuupu ezze basuula be bateeketeeke abateekateeka gwe bagamba ali mu basuula bw'oŋŋamba nti omwana
omuto tuli wano emabega w'ennyumba eyo n'owulira abaana amaloboozi abiri agakaaba ogenda okusanga omutabani mukulu w'emyaka 15 ali mu kkuba miranga akaana ak'emyaka 5 mbukamukubye bubi nnyo gw'omuzadde okola ki okwata kiboko omutabani mukulu n'omwezako w'embuya kuba kino ekyana kigenda kusala kino kigenda kiwuttawutta okategedde kikyeŋŋamba bw'ovaayo n'ogamba ekibiina ekyakajja emyaka 6 ng'oŋŋamba nti kiri mu kukusuula gw'amaze emyaka 15 emabega mu byobufuzi olwo oba otandise okulaga obunafu bwo kuba gwe wandibadde osuula kino wandyebuuzizza amaanyi gavaawo okusobola okunsuula ekyemyaka 5-6 okusuula nze w'emyaka 15 mpaayo omubaka nga wakisanja kimu nga bamusudde ayinza okuba yalemeddwa obulemi wa kudda nga nopusi yamusudde nga bamuwakkaanya naye nga yaliko era nga abaddewo mu byobufuzi before kitegeeza ki bwe baba bakusudde ofaanaganya eri omwana w'emyaka 2 akubiddwa omwana w'emyaka 5 ali mu kuwoowoola kiga tewasimba mirandira gisobola kukulemezaayo tewaliyo balemeddeyo nga tebali mu bibiina tebali mu kibiina kya nuupu gye bali yes bo bakola ki ngano nayala obwalide of opposition kakati gwe ogambe yasuulibwa gwe munafu kubanga mu bogambe abasuulibwa mulimu n'abakiraiminga okugamba be baleetaani Kyagulanyi Ssentamu nannyini kibiina kati ate gwe waleeta akusuula atya tukyuse endowooza yaffe tukyuse n'entegera y'ebintu talina ngeri gyakusuula nga gwe wamuwa amaanyi omwabasuulira muli projekiti eya gavumenti wano gye buvuddeko mwagamba kikafuuwe okwetoba mu projekiti za Museveni dakiika emu ne mukukula ne mugenda mu iPod Lina Zeruliga lwabayingizaayo ne bamuza ku bbali olwokuba Lina Zeruliga alina ebintu byaliganye ng'omuntu ne muteekayo ne bateekayo omusajja Nambeshe timu NRM anasobola okutuuka okay kakati eyo propaganda muwulira ebigambo biwulira ontadde mu kafubo kati nebikanga atali wa nuupu oli mutunuulizwa nsonga akafubo kotaddemu olina mukuteeka nsima ebyomunda oli mutunuulizwa nsonga nkitunulira bwe nti Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yafuluma eggwanga ani yamugamba londa Zedriga nga acting president osanga obudde obwo akakuba abomyuka njija tetugendayo kuba mumyuka natuulira ngena kujingiriramu ensonga kuba mumyuka bonna baali munda ye yali wabweru yekka Zedriga yali wabweru yekka okakasa Nambeshe bamusibadde jole muyigisa yali tamanyikidde waali mwanga Kivumbi nga ali mu jjeera n'oyo omukulu nga tamanyikidde waali tolimba naawe ensi abali mu community section tuyambeko ko tolimba nsi abali mu community section tuyambeko ko nze nkusiba ssente Nambeshe yali free yali alya butaala okategedde kati nkugambye weba yasobola okulonda Zedriga nga temwamugamba era temwamusalirawo era yatuuse akaseera ke n'awaani Nambeshe ng'alina ensonga zilwaki akola ki kigambibwa Lina Zeruliga bamweyambisa kulwana ntalo webali bafulumya mpuuga bamuleeta yandimutadde n'amugja mu kibiina ye maama ali awo kulwana ntalo za nuupu yandimutadde kati yamaze okulwana entalo yafulumya mpuuga ekibiina kati ekibiina yekiziremu iPod nabo bamwefuulidde mu kumuta kwe ani deputy president owa Northern Zeruliga Doctor naye aliwo kulwana ntalo yakomera fudu soja ku kitebe ye aliwo kulwana omulwanisa ntalo waliyo taita esinga eyo mwobe ebibiina mwayirake nga ze balina olwedde oli mubaka olwedde oli kati tukirize tugaane nti olupapulaganda inayinza okubaawo naye emyaka 6 giri waffe okubeera nga giselebratingibwa ku kitebe kya nuupu lwansonga nti ebintu bingi ebikolebwa naye ng'abantu abaludde mu byobufuzi tebannabituukako
kati kana akantu akatono ke bafunye tubaleke bakole ki baka celebrating era bakasanyukire kulensonga balazeeko bannansi tulina basobola okukola ki okukola ebyenjawulo yesebo nebaza kama banga banteka mu sente sibebela bafuka service and events bagamba baletire omukulu bagutemeteme ba master planner ba events planner bagutemeteme ngoyinza kuba budget yo ngisana kugenda nansana ate omukulu n'okuteka ekkololo ekyo bajja kikuyambako bagutemeteme bagamba wano woli akasente kasukulumu tugende ekkololo gye gusaana mu babede bagamba kajuisi ebifaananyi wamu ne video the you name wamu ne kojja kagato bicycle cake omusajja bicycle kati lwakyusizza walibaddeko muza olizanya ku mpiira kati kojja gamba nti owa omuntu ekisaawe okisambira mupiira nonoga waayi ng'ogenda omuddo gwange ogumalawo obusubi ng'obukaza so si musambi nti akooye so ibicycle kick oyo so tugamba nti nonyeeko enamba zisimu kwezi ku screen enamba eri 0752 ojja abeere nga akuyamba kuwona oli mu ggwanga lyattu Uganda ne mu nsi yonna abawalabu sawa yonna baggulawo ebintu byamwe batuukako sawa yonna yonna ne bannaffe aba focus printing and branding bagamba nti beeyune bakolere branding w'ekika kino bakola t-shirt ziri corporate bakuwa obusaati obuli corporate osobole naawe okubeera nga omulimu gwo otambula nagwo omuntu akola ebimu kunaga aba Hebron Media so enamba zisimu kwezi ku screen bannaffe aba focus graphics and branding bagamba nti beeyune babe nga bakuyambako okulanga bakuwa kyolina okuweewaawo finally Joel Ssenyonyi yamitinza omukulembeze w'eggwanga era obwamane buyitiŋŋana ne tugenda okulanga babba mwenya kirekawa tekiveeyo kiri abantu gye bagamba mbu nupu erya mu lumye ne mu luzise okay kakati nupu erya mu lumye ne luzise it is okay it is very well naye nze mba ne ngamba abantu nti munnabyabufuzi tumuwa 50% eyo twagimuwa 50% tugyesigaliza munnabyabufuzi asobola okugamba ng'ekiri akola B birana tubireka naye ate ne mbagamba nze nti omunnabyabufuzi gwe nzikiririzaamu sifuddeeyo nze driver oba onvuga nga ontwala Koyima Road ontwala Kyankwanzi n'onvuga nga gy'onvuga weekuusa ne ku Koyima Road sikunyega akabate we kava kunetolooza Kampala n'onteeka ku mukono n'onteeka ku Masaka Road tandika okugamba Koyima Road nga tali eno tandika okwekengera kati nze ndi bwe nti munnabyabufuzi bw'abeera ng'ali mu lineage oba ng'alina byakola emisana nze byenfaako ebindabikira oba ebindoowolesa nti biri mu lineage y'ebyo ebintu bye neegwaniza nga nze omuntu oyo mmanyi mukulembeze wange sifuddeeyo Hebron byaŋŋamba bye bakola kiro kati Joel Ssenyonyi kye yakoze wali yabaddewo ngaani tusooke tukyebuuze leader of opposition asavinga n'abali mu parliament speaker vice speaker ye n'omukulu wakulira parliament lwaki tumunenya okubeera mu layini eri bujagezaako kwewala kuba omukulembeze w'eggwanga twamulako mu national address bagana okuyimirira era bali mu bulaka okay kiki kye yakoze ekyo ekivaayo okugamba nti yakoze ensobi kumwenya bannange abapulitinga kati njagala bannayuganda n'ensi yonna abatugoberera tukule mu byobufuzi nina akantu NTV ke yakolanga mu bigambo tebita nekanyiiza tekanyiiza because ne munnamawulire mmanyi kye kitegeeza naye kanyirizaako ku ggwe alaba katya nti bwe tuba tubadde mu kamera ku seeti wano ne Annual Katamba lw'omushana ng'oli wano ne Joel Ssenyonyi nga ne weba kaswera nga kamuliko ku kitwagala kamukoonako so bwe tuva mu kamera tukola ki tushakinga engalo okategedde omuntu waffe alaba eyo omuntu waffe wele maani wa wansi kimunyiiza kino nkigamba kati wano ku mikutu gyaffe mu byobufuzi temuliimu mulabewo walubeerera
yensonga lwaki essaawa zino musajja waffe Yusufu Nsibambi yali mu FDC nasala naddawa mwenalem kiringa muzannyo gwa mupiira tekigaana Messi kubeera nga abadde ayisawo bimaniyu enkya maniyu neemugula n'atandika okuwaana maniyu mu byobufuzi tetulinamu permanent enemy ekirala Joel Ssenyonyi obuvunaanyizibwa bwe mwamutikka bumutumaawo nti parliament babaddemu kuba ekyabatuteyo kyabadde ki 1 President Museveni yafiddwa mu nakibiina kye badde bazze kumusiibula ekyokubiri nga balina okumaliriza mu ayiraka ya parliament Joel Ssenyonyi ali ku lubulu olwo olufuga mu parliament singa mwaŋŋambi yamuwadde haaga yamwaniriza n'amukwata ngo namuwa haaga kyadde kisusse ku ye singa yamulabye n'amufukaamirira nage twandye kisusse ku Joel Ssenyonyi kyalina okukola mbuyamukubye obwama era namutamusetavuse babanywe kacayi batulage video nga mukuba akaama kuba kamamanyi kano batulage video nga mukuba akaama nga mugamba we muzeeyi tugereko mu State House abakutefolijo bamugayo mumulirizi tebakulyako hivi so Joel Ssenyonyi is a very intelligent man gwenzikirizamu nti ebyobufuzi abizanya bulungi era abimanyi mbadde mpuliriza ku speech ye gye yakoze mu parliament ejjo mu kwogera okulaba oba okusibula omugenzi Moses Ali egenzi n'abagamba newankubadde tetukkaanya mu byabufuzi naye ffenna tukkiriza nti nno Moses Ali y'omu ku bakulembeze ababaddewo nga balafuubanira eddembe n'okulwanirira ezo rights z'omuntu wa bulijjo nagamba Moses Ali tekisobola bajja kubo nga bavuganya kumusiima olw'ebirungi byakoze mu bbanga lyaweereza wabula n'abanenyamu okulaba nti obusobozi bwali butandise okukkakkana ne fizikale ng'omuntu atandise okuyeba ate ne mumusikiriza okudda mu mu byobufuzi era ekyo n'akibanenyeza n'abagamba n'ekirala kibe kyakuyiga nti wano ku nsi tetulinawo permanent residence tulinawo obutuuze bwa nkomeredde tusobola okubeerawo leero enkya n'ofa naye mu kubeerawo okwo ne bannayuganda obuvunaanyizibwa bakuwadde obukozesezza otya nga bagamba nti ofiisi ze mukozesa muzikozesa obulungi zisobole okubagasa n'abaana n'abazzukulu baziganyirwemu nga kyefaananirizaako ng'omukulu Moses Ali kyabadde agezaako okukola ngagamba nti ofiisi yo oba ogirimu gikozese kyolina okukola nga tutunuulidde ku ggwe otunulira ne generation ezijja mu maaso kakati oyo omukulembeze bw'atyo avaayo ne mu parliament nga Museveni mwali gugamba nti alikwata naye mu ngalo n'ayogera ebigambo bye bityo nkakasa nti nno Joel Ssenyonyi yakoze omulimu gwe era ne paati yagizanyi eyo yandibadde ggwe Kimbuyege alaba oba agoberera musonyi okukozesa eryo erinnya naawe wandikoze atoluse ekisukuluma ku ekyo aba oli awo abantu kibalabye nga bakankana empale mukulembeze ajja n'akankana nolaba nga ajumira tekisobola va mukamu era abantu abo babawa omukulembeze kabaka ne Kyagulanyi so kisigenda okuleka tekimu naye amasannyalaze twagale gayita mu Joel Ssenyonyi yasigadde nga bwali of course you put a smile at your ne wabanga mulabewo ate tugambe mu bwefuzi eri mulabewo kyemmanyi President Museveni abantu basinga okumanya bw'ovujjako Bobi Wine tasobola kumanya Joel Ssenyonyi tamumanyi kuba muzoganya kwaba bamucekinga day in day out so kati bwe yamutuuseeko kyemmanyi ne President Museveni naye yasanyusa okulaba ku young man very intelligent very bright agezaako okulaba nga alafubanira ebyo President Museveni byajja nabyo mu 86 yes okay tugenda kusikawo nnyawo wali bala ffe balungi nnyo kusinzira gye twatandikidde paka wano singane mu video eziddako ze Ebron Brian nga bulijjo amasayo binyu binonse I sign out buli omu mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala bano nno tebakoma okwo aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole kampuni oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya ekiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel ebisingawo bakubire ku ssimu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwaliko Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange